kale no botyo nga sinatandika njagala sooka basaba mutagingire omwogezi w'Amajje Major Felix Kulaija bere ku video eno njira mutagingire abalangira n'abambeja basafa ne banava bonna bere ku video eno abataka ba Buganda abami n'abakyala abalangira n'abambeja bonna bere ku video eno njira mutagingire n'abakyala wa Buganda mukyala Sylvia Najinda bere ku video eno njira mutagingire mwenna abaliranye omutanda mubere ku video eno abambowa mwenna bere ku video eno njagala wasanja Karoli Charles Peter Mayiga salonga mulenge jaka wenkene bakuyite ku video eno bereko njagala yoseriti bahaburota basula mutano wa karekezi nsiyale tamzezide nsanga bisibe nanyine kabuyonjo lukwata senior obere ku video eno njagala Janet Kembabaz gomuyita Janet Museveni obere ku video eno njagala Mohoz Kanyirupama Kanyirugaba obere ku video eno lukwata junior njagala David Wasajja yeyita omulangira wa Buganda obere ku video eno nabo gisimo fungize njagala oyeyita omumbeja wa Buganda Sara Kagere obere ku video eno oyinza okuza ati nakwerabira njagala Lubuga wa Buganda yeyita Lubuga wa Buganda Agnes Nabaluga abere katambika na akola sagala akabukeko njagala eyita omukungu Kiwarabe Male obere katambika no sagala akabukeko nkwetaaga nga nabo gisimo fungize netaaga eyeyita lawyer omukugu era kafulu nanyini Ebons omukuru John Katende njalobere ku video eno nga nabo gisimo fungize njagala omukuru Bale Mogera abere ku video eno amanya gemba someddago buli omu yali agafunyeko ebigakwatako mu nkola ne plani oba enteekateeka namutayika eyokusanya wakabaka wa Buganda yasobola kimbagemba tagi abantu bano bere ku video eno kambaddemu kapaalo njala mutagingire n'omukulu eyita omukukudavu tamale mirundi abere ku video eno wepo na mutabani we omanye bisera bisinga bagamba nti ekiteeza la tekyala naye mu butuufu olugero lwa lutuufu nti ekiteeza la tekyala omanye mu Buganda tugamba nti anagweddalu asooka kwerogozza kale ndoza bwategedde omukulu ono ali mu stage esembayo ey'okuyita tembo sonno mwode bweyogedde njagala bere ku video eno bulungi nnyo kale njagala bumuntagingire ne mutabani wono kubanga tugamba nti mwana mujimu ava kongozi era ekiteezaala tekyala kale uyo ne mumuntegere kabere kuno njala mutagingire omukulu gwe bayita Katende bagomuyita Kasuku live njala bere ku video eno Kasuku wonna woli bakuntagingire bere ku video eno kubana nkwetaaga mu ko 30 seconds bere ku video eno nino bakabo ndowooza abasigadde bajja tusanga nga tutambula lunye tulyoke tugende ne video nga bwe ino okubeera ndowooza kantandike n'akalowoozo kalyo mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abali mu Uganda abanoonya obuuma nammwe abali emitala amayanja abanoonya obuuma kana akalowoozo kammwe mwenna kagenda kuva mu lufumo oba olugero olugamba nti akezimbira tekaba kato olw'ensonga nti buli muntu bwakula asajja kula era abeera n'amaka mu luzungu kibayita house oba kibayita home oba kibayita address mu bufunze kale nno abasinga obungi abatagenda agakomoosiza bamagulu meeru temumanyi buzibu ki bannansi baayo gye basanga wepo naffe abagenda okunoonya ekigula magala eddiba obuzibu tusanga kyetuyita ebisu oba ekisu ge maka ag'okusulamu abazungu bana basinga obungi mwali muloza ndi munne bagaggafuge naye ne mutamanya system yaabwe bwetambula kati nzo bategeeza nti akezimbira tekaba kato katiya munnange gwe akyayina embavu ezikola era ng'oyina ekyo ekigule magala eddiba ng'ofuna obuuma nkuwagabuwa nti nkuwagabuwa nti teri wala nga wo obudde bukyali mu Uganda tukyayinako ebifo ebikyali ebyesente nti niti niwoosobola ogulako poloti n'ozimbawo akayumba osobola okubeerawo n'okubeeza abaana bo teri kintu kisinga kkalu yabulamu nga kuba nti landiroodi akera ku makya nakkonkona nga naye ayagala ensimbi ze yassa mu nnyumba ye gwe ng'ofuluuta oba sinakini tolina mulimu ensimbi zikuweddeko naye bw'oba wezimbira ekisuukyo kiba kitegeeza osigadde kimu kyakunoonya school fees na kunoonya ekyo kyakulya mu nsi yonna ekisinga obuzibu okwetola ensi yonna gye bayita ennyumba oba ow'okusula kati gwe maama taata mukwano gwe nkojja senga akyali eyo ng'olina kw'osobola okufuna ensimbi nkusaba weekuŋŋaanye weerekereze bintu bingi nnyo osobole okuba nga ofunayo w'ogula osobole okuzimbawo ennyumba
ne biba bisenge bibiri oba bisatu munnanga osobola okuba ng'olina address oba olina amaka gago. Tolowoleza kuzima mu ntebe Kampala mukono ba wakiso nedda. Lowoozaako mu bifo ebirala ewakyali ew'ebbeeyi entono kubanga buli lw'oteekawo ekintu ate kituuka ekiseera ne kyeyongera omuwendo. Ate tewali walanga wawo. Golooza basula mu Kampala baagulawo ddi, abasula entebe baagulawo ddi, abasula mukono baagulawo ddi, baagulawo dda ne wajja nga wakulaakulana. Jjukira ensi ekula efuluma ekibuga ng'edda bweru. Kati gwe bw'onolowooza oggula mu kibuga ezo ssente togenda zifuna. Neekozesa ensimbi entono z'olinawo osobola okuggula ennyumba. Mwewale okwonola ensimbi mu bintu bitagasa nga tebigenda kuzza oba tebigenda kwongerako. Gamba ng'oggula emmotoka nga tonnazimba ekyo kikolimo. Ogula essimu y'obukadde omukaaga nga tonnazimba tunagula puloti ekyo kikolimo. Okwambala n'otonnya emmooli nga tolina woosula oba tuli landiroodi ekyo nakyo kikolimo. Okubeera mu bbala n'ogunywa n'ogunywa baganda omusajja alina ssente agula omwenge naye nga opangisa woosula walala emmotoka esula walala byonna biba bikolimo kubanga jjukira nti ennyumba gy'osulamu nga siiyo landiroodi essala najja kugobamu oba bakugobe ku mulimu ng'ate tunakyogenda kugamba baana olina bateeka ku luguudo babbaza wakitawo ku muki kuwaka. Kati mbategeeza yonna gy'oli ng'olimu okukola nnyabo ssebo muganda wange yenna ali mu diaspora. Kwata ssente gula poloti yonna gy'ogiguze oba gula ettaka gye liri oteekeko ekisuukyo obudde bujja tuuka nga wolina okubeera nga wakulaakulanye nga teri agenda kukuba ku mukono bakugamba nti munnange va wano genda wali. Mbakubira omulago butakungula mukwate ssente mugule poloti ng'obudde bukyali. Obudde bugenda tuuka obutali bwewala myaka 10 okuva kati oba myaka 5 okuva kati nga kizibu nnyo okufuna poloti kizibu nnyo okufuna poloti mu bitundu ebiri mu kilometers 23 ng'eri mu bukadde 5 oba 10. Ekiseera kigenda tuuka myaka 5 mukaaga 10 okuva kati nga poloti entono ennyo mu bitundu byegamba kilometers 30 egula obukadde 2 oba obukadde 3 oba obukadde 4 gwona okunganyiza obukadde 4 ogule poloti so nga kakati poloti egula obukadde wakati w'obutano ku mukaaga ekinene nnyo ku 10. Muganda ng'enkuwa kyabuwa n'amagezi gabuwa. Genda okwata obusente bw'olina ogule poloti osonde empolo zimbe ennyumba otherwise bw'onoolinda ensi gy'egenda efuuka ekizibu ojja kuba tokyalina ssente zisobola kuzimba nnyo eyo. Nkiddamu kwata ssente ogule ettaka oba poloti wonna w'ogiguze okumbiremu ssente zo bw'onoofuna ssente ozimbe. N'ebyokwebuzabuza ng'afukaana aba simanyi nja kuzimba luli nja kuzimba juuzi. Ettaka buli lukya lyeyongera ebbeeyi n'ennyumba z'opangisa zeeyongera ebbeeyi. Ekizibu kye basinga okusanga mu nsi yonna kye bayita okwebaka. Abantu bangi mu America ba homeless tebalina basula kubanga bagoba mayumba. Bwe kiri Bungereza bwe kiri mu Europe ne mu nsi endala tewali kyabugagga kubanga olina woosula ng'olina ekisuuco. Kekabadde akalowoozo kaalyo kati bakubuzaabuza okutta ssente zo nti ogaana okugula ettaka simanyi okola bikinedda. Fokasinga kubeere mwana wa buwala akeezimbira tekeera kato. Gwe totunuulira nnyo omusajja omalireko ebiseera nti agenda okubeera mu nnyumba y'omusajja. Naawe olina okubeerako n'akako ak'obukyala nga singa eno giwunya osobola okugenda newebeera mu makaago nga teri yakkonkonye ng'osobola okwekola buli kimu ky'oyagala. Eno message egenda eri mwenna si bawala si balenzi mukikole kubanga obudde muba mulina butono. Ke kabadde akalowoozo ka leero nkafundikidde njagala genda ku vidiyo eyandeese. Vidiyo eyandeese ndowooza kantandike n'ekigulalo gikyaliro. Ekigulalo gikyaliro genda eri mwenna bannayuganda naddala abaganda ne bannayuganda mwenna abasangibwa mu Buganda. Ebiseera bisinga abantu abasinga obungi bw'oyogera Obuganda balowooza oyogera ku Baganda. Njala bategeeza abasinga obungi bw'oyogera ku Buganda balowooza otegeeza Baganda nedda. Obuganda kitegeeza Buganda bw'abantu abakuŋŋaanidde wamu kye bayita Obuganda. Y'ensonga lwaki bwe weetoola mu bitundu ebisinga byonna eby'eggwanga kizibu nnyo okusangayo abantu nga basenzeeyo abava mu bitundu ebirala by'eggwanga kubanga tekikkirizibwa. Naye wano ewaffe mu Buganda w'osanga buli ggwanga ly'omuntu nga lisisidde litudde teri alinyenyako kye bayita Obuganda. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe baasenzanga abantu ku mataka gaffe ne babaguza nakati bakyabaguza ekye bayita Obuganda. Kati kino kibategeeza mwenna bannayuganda bali mu Uganda n'abali mu Buganda nti twetaaga nnyo n'okusinga bwe twali twetaaze Uganda n'Obuganda n'abantu abali mu Buganda mwenna okwetaaga buli omu yeetaaga munne. Tutya bw'onolowooza nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwekuumidde awo wesudde gwa naggamba nti Abaganda kaabonye bonna ogenda kubonaabona kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka.
njala kuga abantu bangi nnyo batwekiseemu ate nga si bannayuganda botyo betumye amanya gaffe ag'ekinnansi naye nga si bannansi nzize mbalaga mu video bw'enjawulo nga bayingiza abasajja n'abakazi abagwira okuyingira mu Uganda nga beefuutiise buli kitundu kyonna bwe bakola kibu basanze naffe bennyini n'abo bennyini nkiddamu n'abo bennyini abali mu buyinza basinga obungi ebitundu 9 ku buli 10 si bannayuganda bakozesa omudugumu gw'omundu okuyingira mu ggwanga okwefuutika ku bukulembeze yensonga lwaki batubaddeko n'okuba nti baagala kutwala buli kimu olw'ensonga nti bo babawambi bajja kuwamba njagala kugamba muganda wange ali eyo abantu bangi nnyo beefudde kye batali era basiisidde okutteekako ettoomi naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kikyamu yensonga lwaki muganda nge tebakukkiriza kwogera bw'oyogera bagale bagenda kukutta bw'oyogera bakusiba bw'oyogera bakuwamba kubanga bakimanyi nti bo bajja kuwamba babbi buno baka njala buweereza omukulu gwe bayita Felix Kulaije mu kiguliro gikyaliyo mukulu Felix Kulaije ne babbi banno abajja mu Uganda okugiwamba n'okwefuula kye batali njala kutegeeza mugende mpola kubanga Uganda nsi eyetongodde n'Obuganda bwaliwo temwabusangawo efuga bbi obukyayi bw'omutunna ku basajja n'abakazi abaganda ne bannayuganda bali mu Buganda mu bukendeeze kubanga eno ensi tuyitako buyisako wayagivira tuli mukka bukka okwefuula kye mutali ate nga mwekikulu mukimanyi temuli bannayuganda kiba kibatwala luddawa okuggyako okwongera okutta bannayuganda olwokuba nti balina kye baagala okubategeeza temuli bannayuganda njala bategeeza mu kiguliro gikyaleero bw'obanga wava gy'ova n'otuula mu Uganda tuula mu Uganda n'abantu abagirimu si gwasoso gibeeramu wabula bwe munaleeta akakodi ako okwagala okutiisa okukanga okusaanya ku buli akugamba kiba kitegeeza nti singa eryato lyevuunika entobo n'etunula waggulu mu bwengula gw'ogenda kubeera wa Kulaije okoze bigambo bingi nnyo ate njala kutegeeza nga banno abalala babadde tamanyi tumamanyi njala kutegeeza mu kiguliro gikyaliyo tekankwambula ese kutegeere Kulaije weyita Felix Kulaije kituufu nnyo gemanya gagamanyikiddwa naye ensi ebadde ekimanyi mu kiguliro gikyali nti musajja gwatula n'oyogerera amagi g'eggwanga naawe oli mugwira nga yoseeri ogamba nti ovantu ngamo naye kituufu tovantu ngamo Felix Kulaije oli musajja munyalwanda ebitundu 1500 ku buli 10 njagala ensi ekimanye ebyogamba nti bakuzaala ntungamo ako kafu nkuttira bwenti mu ntalo ezaali e Rwanda Felix Kulaije kitaawo n'ennyoko ne famire yonna baagisaanyaawo omuzira kisa n'akusanga ng'ofukamidde ku maviivi oyingusa amaziga ng'osigadde bw'omwo n'akulonda nga naye afuluma olutalo okuyingira Uganda n'akuleeta mu Uganda muyakukuliza n'akuteeka n'embaana be okutuuka olwaleero Felix Kulaije toyina malalo ga kitaawo mu Uganda toyina ga nnyoko toyina ga jjajjaawo wabula famire kennyini yakukuza oba yakujja e Rwanda nga bakusanze ofukamidde ku mirambo gya kitaawo n'ennyoko omulambo gwa kitaawo n'ennyoko n'egy'Abaganda abali basaanyiziddwawo wepaati nawo wabavaamu nga bweri enkola yammwe nti mwefuulira buli muntu agabayambye ne mutuuka okuba nti mumwefuulira famire yakujja e Rwanda ya mukulu bamuyita mutuusi bwe yakusanga ne mukyala we nga bo bafuluma nga basanga omwana omuto atiddwako kitaawe n'ennyina ne baganda be nga tolina kyogenda kuzzaako butyo ne bakulonda okuleeta mu Uganda yogayoga bukomansimbi kisagazi kitaasa kyekyalo era wakula n'abaana b'oyo omusajja gwe bayita mutuusi okuli omuvubuka gwe bayita Kazayike mwana wa ntumbwe za mutuusi gwe mwakula naye ne bannyina abalala era abaana basinga obungi baafuluma mu Uganda nga tembayambye era mwayawukana bubi nnyo ne famire eyo oluvannyuma lw'ovaayo n'ogamba nti toyina famire mu Uganda oba toyina famire oba toyina muzadde yenna ekituufu wakyogera naye ng'ate weerabira okwogerako famire eyo n'okuyamba abaana ba famire eyo olw'okuba nti mwe muze gwammwe gwakwefuulira buli omu kati Felix Kulaije njagala ove weegaane ebigambo byenjogedde ku nsi ya Katonda kuno byenjogeddwa mu kiguliro gye nti oli munnayuganda nga ne famire yakwola yakujja e Rwanda nga kitaawo n'ennyoko amaze okusaanyizibwawo omukulu gwe bayita mutuusi n'akujja e Rwanda nga famire yonna babaze gituusa ne babaze gisaanyaawo n'akuyingiza Uganda kati essaawa zino famire n'ogyefuulira era nga bw'ofudde bannayuganda n'otandika okwogera ebitakwatagana kubanga gw'omu ku banyarwanda abeefuula ng'obudde ndowooza kitegedde ekiguliro gikyaleero kigende rimwe mwenna abasajja n'abakazi abajja okufuna obudda mu Uganda era mukitegere bulungi nnyo nti ensi ebalaba n'ekiguliro gye nkikomezzaawo kale ntandise vidiyo
Kansulenti abantu bonna benda batumye bonna batuuse bulungi nnyo tutandike video. Ekisookera ddala. Mwenna mwena kye mulindidde okuwulira. Kye mbaleetedde. Ebyange sibiruusaayo mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani. Y'ensonga lwaki bangi bagezezzaako okukola nga bwe nkola balemeddwa. Tutandikidde ludda wa. Tutandikidde wa. Wiiki yennyini gye tukubye mabega. Navaayo n'enkola akatambi nga okubuzibwabuzibwa kususse ku social media kuno. Ebigambo bifuluma bidde no bidde eri. Mu kusookera ddala njala tutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeze mwenna abasajja n'abakazi abazaana nti ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga lye. Ssaabasajja Kabaka yafulumamu n'agenda okukyalako ewa Kasujja mu ggwanga erimu mu Europe gyali okufunira obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu. Naye era Ssaabasajja Kabaka tali bulungi nga abasinga bwe mulowooza. Yeetaaga essala zammwe ngero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okumusabira ne muganda wange omuyimbi wa Ikibenda. Njagadde okwogera ku bantu ababiri specific olw'ensonga nti baavudde ne bakola tweet oba bakola post ku Facebook account zaabwe okwagereza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi nnyo. Kambalage post ezo tugende mu maaso abasinga obungi mwazirabye. Saagala nnyo barris olw'ensonga nti obudde tulina butono ate ng'ebyokukola mulina bingi nnyo ndyoke mbatwale. Njagala batwala mpola mpola. Eno video njala gitwala mpola mpola buli omu ategeere kiki ekyetaagisa okuba nti mumanya. Alright. Eno ye yabadde post ya president wange omulembe Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okuba nti asooka bulungi. Yo post y'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ng'ayagaliza Ssaabasajja Kabaka okusooka obulungi. Eno ye posti omuyimbi ya Nkibenda gye yakoze okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Be bantu babiri bonna bokka mu Uganda betuyita abamanyikiddwa abakoze posti zino okwagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi. Awo tuvaawo ntandise bwe nti buli muntu yenna alina ekibanja ku social media. Ng'olina Twitter account, olina Facebook account, Facebook page, olina WhatsApp group, olina Instagram, olina TikTok account. Ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka ne Uganda emirembe, nkusaba oteeke posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka okusuuka obulungi era nga mubuuza mayiga n'abampemba bali emmengo ti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Nkiddamu mukozesa akaunti zammwe okubanja Ssaabasajja Kabaka naye mbasaba omuntu yenna addamu okukola post ng'abika Ssaabasajja Kabaka ekyo akikola mu bukyamu. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna wabanga mukosefu obubaka bwonna obumusabira bwakusuuka bulungi so si kumubika. Bw'obika omuntu oba omumalamu amaanyi ne gy'alyaga nti banjagaliza kufa ngenda basaba n'obuwombeefu. Mwenna tekubaako muntu n'omu akola posti ng'abika omutanda kubanga gyali naye afuna obujjanjabi bw'enjawulo. Ngenda basaba buli muntu yenna alina omutimbagano ku social media kola posti ng'oyagaliza Ssaabasajja Kabaka obukuwona okusuka obulungi era afuna okujjanjabwa okulungi. Naye omuntu yenna akola posti ng'obika omutanda eyo nsobi. Nkiddamu omuntu yenna akola posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka eyo nsobi. Kubanga nawe n'oba olwadde abajja okukyalirako bakubuuza ne bakusabira era ne bakutegeeza munne suuka bulungi. Kati gwakola posti ng'okoza posti ng'obika Ssaabasajja Kabaka ekyo kibi. Ne gyali aggwamu essubi naga nti bangi banjagaliza kufa. Kati ngenda kukusaba yenna ayagaliza Ssaabasajja Kabaka n'ayagala Uganda n'Obuganda mukole posti ku social media kwonna. Mubiteeke mu WhatsApp group, ku Twitter, ku Facebook, ku TikTok, ku Instagram wonna. Kubanga tumaze kizuula. Enteekateeka ya Yoseriti habula otabasiro mutano wakala ensire tamuzezedde ensanga bisibe. Ya kukuumira bantu mu mbeera ya kibuguyavu obutavaayo kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kwe kuteekawo ebibuuzaabuuza.
Nabagamba ekigambo kye bayita diversion kibasomeseza mu kitegedde. Kwe kuba nti waliwo ekintu ekiriwo ate ne baleetawo ekintu ekibajja ku mulamwa ne kibazza ku kirala. Kakuwe ekyokulabirako. Oyinza okuba ng'ogenda ku kisaawe Entebbe kulinnya nnyonyi. Ng'okimanyi nti nina kuyita Kibuye. Ogenda otuuka ekibuye nga basibyewo ne bakugamba nti genda oyite ku Entebbe Highway Express oba genda oyite ku luguudo lw'e Nakawuka baba bamaze okudivert ng'ekyo tuyita diversion bakujja ku mulamwa. Ensonga lwaki twogera ensonga zino ekisooka Yoseri yakwata media ya Uganda n'agiteekako amakufulu teri kwogera. Mu media ya Uganda mwezi kulina media ezo ennyini zetumanyitiza Bwakabaka bwa Buganda ezikola ebintu ebitategerekeka nga tebogeradde ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Muno mwotwalidde eyita Katikkiro Wasanya Kalukyali Sipita Mayiga Gamulenge ejja Kawenkene mwe muli CBS, BBS ne bannamule basinga obungi baba wa ssente kutogera ku kintu kino. Kizze ku bakulembeze mu Buganda bonna LC1 LC2 bonna babasirisa. Kizze ku bamemba parliament tekuli n'omu ng'ojjeko Lutamaguzi abasigadde bonna baasirikira tebasobola kwogera kubanga bamanyi nti mission bagimanyi bonna. Yensonga lwaki mbagamba nti abantu bonna beeyita Baganda beegendeze si Baganda. Kati ffe kye tulina okukola kwe kukozesa social media okubanja n'okuteekawo amaanyi okulwa nti Ssaabasajja Kabaka abeera mu mbeera ennungi. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Omuntu yenna ng'oli Muganda naye nga oli mu Buganda n'omuntu Munnayuganda ng'oli mu Buganda okubeerawo kwa Uganda ng'eri mu mirembe nga Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo waali. Singa Katonda agira bubi naawe ali agawumbidde kisobola okukwatako mu ngeri emu oba endala kubanga ensi bw'etabanguka temanya ani yawagidde nani tetawagidde. Museveni olw'okuba nti bo baayiika Windows yalowooza nti ekikolwa ky'okusaanya Obuganda okusaanya Ssaabasajja Kabaka kigenda mubeezaawo n'abaana be bazzukulu ekyo kikyamu. So nno njagala bagamba mwenna buli muntu nkusaba oyise ku kibanja kyo ng'osabira Ssaabasajja Kabaka era ng'omuteerako obubaka omwagaliza okussuka obulungi. Abayimbi ngenda basaba mu kikole nga Muganda mu Wake Benda bwe yakoze, President wa Omulira Kyagulanyi Ssentamu bwe yakoze, bannabyabufuzi abalangira n'abambejja basaafari bannaava muve ku bantu abagaana okupostinga ebintu bino kubanga temumanyi kigendera kyabwe. Abasinga obungi batwesigamu nti bannayuganda musi bannayuganda ekigendera kyabwe kyakwagala kulaba nti Ssaabasajja Kabaka akola ki asaanawo. So ngenda basa buli mu ku page ye teekako ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu mwagalizo ki okubeera obulungi. Golooza lwaki President wa Olubiri Kyagulanyi Ssentamu yakoze post ye. Olowooza lwaki teri MP yenna oba munnabyabufuzi yagoberedde ekintu kino? Nkubuuza nga ggwe. Lwaki teri MP oba munnabyabufuzi yenna yavuddeyo okukola kintu ekyo? Kubanga baabagula bonna baleme kwogera ku nsonga eyo. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti ekyaleese bino byonna kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye tewoomya ddegobe. Njala tutandika bwe nti kansubire nti omukulu Kasuku atuuse. Message ya Kasuku yiino. Ngenda kusaba mwenna abasajja n'abakazi ababeera ku social media. Omwami omumanyi bulungi nnyo munnamawulire akola ku Dembe FM ndowooza ne ku Spark TV. Amanya ge ye Katende temumanyi Kasuku. Yabadde ku programu emu ngeri recorded yabadde live. Sina information gimwagala njina ndo sina gitukako. Nkyali ku kigulajulu ky'amawulire. Tugamba nti azale beki byakiwongerera. Naye tutuuse okuba tugenda tandika okweyawula ku bantu amu n'okulwanya entegera yaabwe entuufu. Tutya. Nze ku kintu kyonna ekyabaddewo sigenda kunenya Tamale mirundi. Wadde okunenya mutabani we Junior. Nedda. Omusawo gwonna nguteeka ku Kasuku omusajja eyita Omuganda Katende. Mbuuza lwaki ekisookera ddala. Musajja Muganda aludde mu Buganda bamuzaliddemu akulidde. Naye ng'akimanyi nti omusajja gwaleese okujjako interview wano musajja mutamiivu tu ali mu stage esembayo egweddalu. Ali mu last stage egweddalu. Bwe tuba tukola interview mbiseera bisinga nga tugenze mu medical examination bakubuuza muyina chronic disease ki? Kati
family ya abasajja erina akajabangu family tamale mirundi erimu akajabangu yensonga lwaki nti bakubuuza temulina chronic disease ki n'ekyo okugweddalu bakibabuuza mwali mu family mwali baguddeko eddalu oyo musajja ali mu stage esemba y'egweddalu ate era kiri musaayi n'omwana mumulaba naye era ke kawuzi kakutte bw'aba ayogera ebiga byayogera tabikwatagana akeera ku makya kuyika ndusu n'ayogera ebiga bitakwatagana kuga psycho yemu omwana psychopath ne tata psychopath kati sigenda kunenya tamale mirundi kuba tumanyi nti ye mulalu era ali mu stage esemba y'egweddalu yensonga lwaki bw'aba ayogera aluma amannyo akankana omumwa kubanga aweddeyo ali mu stage esembayo obuzibu nangenda buteka ku kasuku video eyo teyabadde live yabadde recorded video eba recorded kiba kitegeeza nti yabadde ayina okutuula awuliriza omusajja byayogedde ng'omusajja omuganda either bwe yandibega bivuula Ssaabasajja Kabaka teyandipostinze video eyo naye yagenze mu maaso n'arecordinga video n'agyeditinga bulungi n'amala n'agita ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook n'etambula kitegeeza nti ye yabadde awagira ekikolwa oli kiyakoze so tuleme kunenya ono butumanyi nti already psychopath mulalu ali mu stage esemba y'egweddalo kuba mu interviews agambi bamukubako mawulire nti yagwa bamubuuza ekyakusula nti omusawo n'amugamba nti olina stress nyingi ezo si stress stage ezisembayo omuntu okugweddalu zaalimu era n'omwana gyayolekedde kati obuzibu si bw'oli gwamanyi nti mulalu obuzibu bwono eyatadde kamera n'alikodinga imagine waliwo okugamba nti ekintu kyabadde live tosobola kitangira naye ekintu kyabadde recorded kuba akozesa kamera zino eza bulijjo n'arecordinga bw'okola video ng'eno ogiyitamu bw'omala ogiyitamu noba nti kino kiyita kino tekiyita naye omwami teyavudde ekirina kyeyakoze yatadde video bulungi nnyo nga musanyufu nnyo so okwetonda kwe tetulina we tugenda kukkiriza mu Buganda oba mu Uganda kubanga yakikoze akimanyi singa badde akimanyi nti omusajja kiyakoze kikyamu ekyokuvuula Obwakabaka okuvuula Ssaabasajja Kabaka yandibadde tata video eyo naye yakikoze akimanyi kubanga oyo mvubuka ne mu kwagala ssente tamanyi wayembega nambaga ayagala nnyo era akyogera mu video ze nti nze sebe wali ssente buli kimu nkikola tukimanyi lunye nti Yoseri nga n'akutta asookako nakitiibwa kyo kifaananyi kyo mu public agenda okwagala okujjawo ng'ensi emaze okukukyawa nga tolina kyogenda kuzzaako kati ekikolwa oyo kyeyakoze kyabadde kisasulire nkiddamu ekikolwa kye baakoze kyabadde kisasulire temulowooza nti kyavudde mu bbanga nze tosobola kubanga ogenda kuvuma kitange n'enkutunuzaamu kamera n'okola ekikolwa kye mmaza n'empostinga ekyo kiba kikyamu kubanga Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ye taata waffe ffenna kati okwetonda kwe tekujja kukola kubanga tukitegedde be bamu kakundi akatambuza ebintu ebivoola abantu abasinga obungi mu Uganda kubanga banoonya ssente kyekigendera kyabwe so oli temunenya mumanyi nti oli psychopath essaawa yonna bajja mutwala ebutabika nga agudde eddalu kubanga efamire yabwe erimu akazoola akambaayaya n'omwana mulaba naye akambaaya kalimu 25% kaloodinga kati oli bw'amanyi nti oli akambaayaya kakoze omuggyako otya interview n'omala n'ogita so ebyo bye bintu byenjagadde bategeeza ku nsonga eyo era njalabaga nti omuvubuka Kasuku mumwegendereze nnyo yensonga lwaki ne musuuza yakukuba eŋŋuumi olw'ensonga nti yali ategedde nti entegera ya munguuba oyagala nnyo ssente olinga amayembe ga nambaga bw'oba tewasobodde kusengejja vidiyo eyo n'ogita kitegeeza nti weetabye mazina g'enkima okula nti Ssaabasajja Kabaka atolebwa ekitiibwa nga tovanga wadde kukola post emwagaliza kusuuka wadde omwagaliza ekirungi kyonna kubanga tukimanyi Museveni bw'ati bw'akola kati awo sigenda kulwawo njala tandika wene mumaze njala tandika bwenti kati omwami ono njala tusooka tugatte obuntu buno njala batwala mpola waliwo omuvubuka ono eyakwata mwannyina gomuyita Godfather yakoze post yeno nga ziri post z'embalazi ziwedde omwami ono yakoze post yeno kubanga nono ye mu state agent mumanyi bulungi nnyo yakoze post ye mugira bulungi nnyo yagambye he will not come back alive wait for third day's news oyo yagambye nti tajja kuddanga mulamu mulinde amawulire ag'ennaku ag'olubeerera oyo yono yakwata mwannyina kyokka nga state agent mumanyi bulungi nnyo ye post ye gye yakoze kati ngenza okulaba
nga atiisa abantu mbu simanyi agenda basiba era ebyo na state yebitegeka. Eno reference nagifuna emyaka miyitirivu nnyo emabega. Eyo amanyage kati bobanga omanyi nti omuntu wakwata asobola okwebagajja mwannyina n'amusobyako oyo aba takyalina makulu. Saddam Ssennoga takyalina makulu. Yeyita Muganda Saddam Ssennoga naye nga ate asobya ku baana mwannyina gwe yasobya ku reference yino ngiina bulijjo ngiina yino avaayo agamba kubanga reference y'ekawempe eriko SD reference number 46 nga 17 ogw'ekumi omwaka 2019 case rape sexual assault suspect Saddam Ssennoga eyeyita Godfather kataddawo n'abatiisatiisa ng'osi state agent ajje nga bagenda awabira abantu ekyo mukitegedde so temuddamu kutegeeza muntu yenna ku bantu ng'abo awo twagala kuyita obuyisi mbagambe nti abantu ekikange ekyo tujja kudiringa nabo. Awo ng'avuddewo njala batwala mwagala okutegeera eno ge gali amazaalibwa nza mwagategeera bulungi nnyo zino zonna zaali nteekateeka nga basuubira ti Ssaabasajja Kabaka ajja kukisa omukono ng'obudde bukyali. Eyali coffin gye baamukolera asobole okugyesalira yennyini coffin n'agyesalira eyo natunajjukira era ku mulembe gw'amayiga ono yengo Obwakabaka amaze obbuwamba ndoza mula bulungi nnyo. Obwakabaka amaze obbuwamba nga bwe yeetuulidde ye Kabaka wa Buganda omupya okusinziira ku byengendo bagamba mugenda okuwulira ye Kabaka wa Buganda omupya nga bwe mulaba atudde. Kati diversion bwe zaatandise njagala osooka omanye nti Ssaabasajja Kabaka amaze ebbanga taliiwo era nga yeewala omusajja gwe bayita Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ali ku mudumu gw'emmundu okufuga Obwakabaka nga baamugoba dda. Nga bwe baagoba oli omukuumi gwe Nabalaga yamufukaamirira nono baamugoba dda alemeddewo. Kati olw'okuba nti bakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka baagala mutta y'ensonga lwaki bakola ebintu bino. 1. Ssaabasajja Kabaka teyaboneka oba teyasiima kulabika ku mupiira gw'amasaza teyajja. Ssaabasajja Kabaka teyasiima kulabika ku mipiira gya Buganda teyajja. Kati twavudde tuli awo abafa ku byensimbi ye kennyini Wasanya olw'okuba nti amawulire gadde gafulumye nti abantu balanse okubanja Ssaabasajja Kabaka. Omwami ono n'ategeka tabamiruka w'abakulembeze era gwe baleesi yazze bulungi nnyo ng'anekedde aliko amagye agamukuuma n'ajja okuggulawo tabamiruka oyo akatambika lero akatambika akano nga bwe bagenda nti ono ye Kabaka wa Buganda omupya bw'atyo bwe yazze. Kabaka wa Buganda omupya bw'atyo bwe yazze amagye gamu ku mmotoka ziizo kumula bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera mbi onazze okugula olukuŋŋaana lw'abakulembeze mu Buganda. Mulaba wuuyo awo sigenda kulwawo katugende ku kyatulese. Njala kutuzindika obubaka buno eri kampuni ya Airtel Uganda n'abagikola mwenna. Kyannaku nnyo nti temusobola kufuna obubaka kuva wa Ssaabasajja Kabaka ne mwenyigira mu kikula ky'okutyobula Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu ne mukkiriza mudiringire bamafiya bali emmengo muteekewo emisinde ennaku z'omwezi ze mwasaze okuteekawo muteekewo Kabaka birthday na kuba mwetaaga nsimbi.
kale mwenda kampuni ya Airtel abakoze ekintu kino mu kikola mbubi ngenda kusaba mwenna buli muganda yenna nkimanyi mujja kujja kuberi abajja okujja mwewale emisinde gya birthday run temugendayo kubanga tetujja kubeera mu kubunkenke bwa kumanya Ssaabasajja Kabaka gyali ate nga bano bali mu kuteeka bizinesi zaabwe butyo na kino kigenda eri mwena bana Uganda bali mu America abategeka Buganda mu symposium mu America nammwe abefula basajja ba Kabaka n'abazaana mbasaba n'obuwombeefu symposium eya Buganda mu America mu gisazeemu omusajja gomudiringa naye ayagala Ssaabasajja Kabaka nga mufu ebyo nambikola ku Ssaabasajja Kabaka nenga temukimanyi kati bana basajja bakola diversion kati kyembadde mwagala okuwulira kyekindeese olwaleero kikino kanti batandikira obulungi nnyo mutegere bulungi nnyo njala sooka kubuuza ebibuuzo byange bino wammanga njagala munkwate bulungi wano wenjagala omuntu omuganda n'atali muganda ng'omanyi ennono n'obulombolombo era ng'omanyi okuvundula bulungi n'okutottola kansule nti Charles Senkubuga atuuse Soroti TV ne mu media bwe Kampala bonna butuuse kati kavudde kwanjula katandise tutandise tutya mu mbeera ey'ekinnyikaggube gye tulimu nga tubuuza empologoma eri ludda wa terabiseeko ebbanga ddene nnyo twebuuza ali ludda wa omukulu emipiira agiggaddewo nga ye Kabaka omupya olw'okuba yawamba ebika Baganda biggaddewo nga ye Kabaka omupya n'emisinde yagitongoza nga Kabaka omupya n'atongoza n'obukulembeze obupya mu Buganda ye nga Kabaka omupya ekimenya obulombolombo n'ennono kubanga bo bajja kuwamba n'obutaswala twadde tuli awo ne zireeta ebibooziboozi bingi ekibooziboozi kyasose mu mbeera gye mumanyi obulungi nti Yoseri akimanyi bulungi nnyo nti ayagala tutwala Obwakabaka wa Buganda ng'ayita mu basajja beyita Baganda nti era kansooke mbokato nti Ssaabasajja Kabaka singa Katonda abageze nga bwe basuubira okussaako David Wassajja nga Kabaka omupya era kino njagala mukiwulire muli kasalamu Yoseri programu ye eri bweti nti bafuba nnyo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka akisiza omukono ebweru wa Uganda emmission yaabwe tebaagala mutanda akisize mukono mu Uganda kyebaagala emmission yaabwe era nti Ssaabasajja Kabaka Katonda abageze n'akisa omukono mu ngabo bajja sindika David Wassajja agende wonna Ssaabasajja Kabaka wana bakisiza omukono mu ngabo abikkeko akabugo ekinamufuula nti yasembu yabikka akabugo ye mukulembeze omutuufu alina okudda ku Namulondo ako kafu ekirala bajja twala obudde okulwisa enjole okudda naye ate bw'eneeba ekomyewo bajja giwamba nga bulijjo mu kugiwamba nga bakola ku bakungu bamaze okwettira nga baagala okukyusa endaganfa ya muntu bajja kuwamba enjole ya Ssaabasajja Kabaka bagitwale emulago bagikoleko eyambyone n'okukyusa kyonna ekinaava mu ndaganfa ya muntu nga bwe bakikoze ku mugenzi kanso Anthony Wamere kuwaba omulambo ogwo ne bagutwala mpaka mu baguterese olunaku lulamba ne bakyusa baga nti postmortem ejja kufulwa bajja bujjako bwe bakikola ku mugenzi Sipiriano Kizito Lwanga bwe bakikola ku muzaata akalombolombo kaabwe kuba bakimanyi nti omuntu omugenzi bw'ava gy'avudde ajja ne postmortem original eraga ekiba kimusse ezo n'empapula baziwambira ku kisaawe aba yafunyeko kopi bakuwoninga the moment you come out and you air out the result or the postmortem you receive from outside you are going to be dead era bawoningira mu family nabo kimu nti kasita mu kikola mba mufudde okuwamba bajja kukola batwale bakyuse ebiva mu ndaga kufa y'omuntu yenna kubanga bakimanyi nti singa bana akizula ne baleko omulambo ogwo abantu bajja kuvaayo ne postmortem eraga nti Ssaabasajja Kabaka batemula mutemule nga madomo bamaze mu obutwa Mr. Alajje Kawenkene wasanya Charles Peter Mayiga okimanyi bulungi nnyo wavaayo n'oga nti Ssaabasajja Kabaka Alajje ye muluma ekyo kiri ku record video toligijjayo yasigala yatejja kuvaayo okimanyi bulungi nnyo njala kubuuza state esindisa abantu bangi nnyo bakyuse ebyogerwa Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa kibumba mulwadde wa nsigo mulwadde wa mawugwe sina kindi alina kye tuyita
HIV oba kye tuyita akalwadde ka siri ebyo nabyogedde okuteekateeka abantu naye ffe tukimanyi nti postmortem tugimajje tulina already era ngenda kusaba bazaana abalangira n'abambejja basaba ne bannaava tetugenda kukkiriza kukola mikolo Museveni gyakoze ku bantu bonna ng'akyusakyusa bivudde mu ndaga kufa kw'omuntu obujulizi tubulina era weebuli ne munaafuuyire endiga omulere nga mukyusa buli kimu kubanga tusaba Ssaabasajja Kabaka abeerewo alabe ku Museveni ng'agenda n'abantu be so Mayiga tukwetegekedde buli kimu ky'ogenda okukola naye nga batugamba nti akufumbireyo omuto mufumbira abigere nga sinnasoma biddako njala tegeeza mwenda Baganda amannya gange nze Lumbuye muzzukulu wa Jojo Katogo Muwanga Nankyama muzzukulu w'Elifazi Muyimbwa muzzukulu wa Kitutte muzzukulu wa Lumbuye ebigambo bino byogera ng'omutwe gwange mulamu wassanya kalo kyali Spita Mayiga ne mukama Yoseti Babula otabasula mutano wa Kalekeze nsereta muzezedde ensanga bisibe nanyine kabuyonjo kakutande musanyewo Ssaabasajja Kabaka tugenda kuduumira buli muntu wanaaba Uganda tugenda gifundamu yegenda okuba entandikwa y'okubonaabona kwa buli munyarwanda yenna buyebuzabuzanga afuka anaaba Mayiga ne bonoba ndi yoko ne bonoba ng'oli protected by UN tugenda kufuna era okuva n'olwali buli muganda yenna w'osanga Mayiga mukola ekyoyagala mazomo bakwasa okusinzira ku bigenda maaso eyo nga nvuddeyo omanye okukola video zino si kyangu okulambika ensonga zino kati tugenze ku kimbadde mulindiridde sooka weebuuze mu mbeera nga tubuuze empologomerero ddawa lwaki baafulumizza boyo bagamba nti balongo netavaayo wadde Mmengo muntu yenna kugamba nti kyebakoze kikyamu ne basirika twadde tuliawo nga tekimala ne bagamba nti ate n'abakyala afulumizza akatabo mu mbeera y'emu era navaayo muntu yenna mmega nti ekintu kyemukola kikyamu kubanga tukyalina omuntu omulwadde oba Ssaabasajja Kabaka mulwadde kyemukola kikyamu netavaayo wadde omukungu genda okugamba nti kikyamu ekyo tuyita diversion akatabo kano kaali kawandiikibwa ddanga kyekali ekyo kituufu abaana bano babaddeyo nga nabo gye bali gwasooka weebuuze lwaki mu kaseera otubanjiza omutanda ng'embeera yegga obulamu bwe buwanisa amatanga lwe mufulumya nti abalongo gye bali kyekibuuzo ekisooka lwaki omufulumya akatabo era lwaki kali ku TV ne radio station zokka ezayoseti bahabula otabasira omukato wabakale zamanaginga akatabo yakafulumizza n'abakyala TV weziri eza Buganda radio n'abasobola obusoma lwaki James Senkubuge siasa yafulumizza akatabo ng'akasomera ku Soroti era lwaki yeebuzabuzanga afukaana aba kubanga bano abasajja tebakkuta omuntu balina mungi nnyo kino ekintu bakiseetiza nga bakimanyi kigenda kukola ki kigenda kuvaamu kibaagala wiki kyekinzijeyo okubabuulira ebintu bino mu mmanga mwabatamanyi Senkubuge y'omu ku basajja abalina talenti mu kuzannya akatemba n'okuwandiika ennyimba naye bategeka bwite beetegekera Senkubuge njala kutegeeza ku myaka gy'olina wandi bali tokyabeera kukola wandi bali tebakyakozesa ku TV wali director mbakayimbira drama actors wandi bali tokyakola ku TV wandi badde bw'omu ku bantu nga bolaba gundi bola abantu abagagga bali mu Kampala bakola ne ekikutawaanya kubeera musajja wankwe nakwenyigira mu bintu bya government kubanga oze wesimbo your presidential material nene otuko kubanga okola ku TV nga wali director kitegeeza nti tojja kukkuta ate era tuli kutojja kufa bwotyo ekikusomesa obutabo nga mukola diversion ku bintu ebitaliyo kiki musajja gwofaaki bwe mbanga Michael Kakandi yabalekera kampuni y'abakayimbira ne balimo okujja mu sente ne Pride Theatre gye mwazanyirawo myaka egisuka 30 yabalimo okugula kitegeeza muli baluvunyo mujja sigala nga muli obukunkumuka abatakimanyi nti bakayimbira democracy ya Senkubuge ne Andrew Beno Kibuuka ne Aloysius Masovu nyiniyo original founder ye Michael Kakande yali nyiniyo baonaji ne bamucyankana yagibalekera awo naye yabalimo okuba ne jinga ne bagisula wansi ne Pride Theatre bagisulawo akyakozesebwa ng'omukozi ku TV yali director bali batuyita ba state agents abakola ebintu ebitasoboka mu nsi nenga ate bisoboka a presidential aspirant or special presidential candidate ng'okyakola ku TV at your age ng'okyali obusendo jja ku TV n'otandika okuzaabuza abantu ekyo kikyamu kati sooka weebuuze lwaki mu twasabidde Ssaabasajja Kabaka akatabo kaafulumye lwaki
Twasabire Ssaabasajja Kabaka abalongo bafulumye kati ennamusetuse ku nnyonge. Ebibuuzo 7 benjagala buli mwafune ansayo ndyoke ngende watufu wali ekisookera ddala. Ekibuuzo ekisooka. Lwaki abalongo bazze kati nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde? Lwaki obutobolo n'abalongo bafulumidde ku TV eza kampuni ya Museveni? Ekibuuzo ekyokubiri. Lwaki obutabo buno tebwakoleddwa ng'obutabo bulala bwonna bukolerwa obeerako official launch? Kubanga n'abakyala muntu munene yandibadde ali olaba emmengo mulonkinga kaawa ne mulonkinga Mwanyi Terimba naye akatabo ka n'abakyala ne Malaga kalonkinga ku social media gutumula nga tekigatta akatabo ka n'abakyala olaba gwalonkinga akakuwasanyaga mulenge gye wakalonkingira mu Bulange emmengo n'okatunda nolonchinge Mwanyi nolonchinga buli kimu. Lwaki nga ino si diversion mwakalonchingire ku social media ate ku TV zitakwatagana ki na nsonga za Buganda na Buganda? Kitegeeza mwina kye muvuga kye muyisaawo. Kyo kibuuzo ekyokubuuza ngira kubuuza. Lwaki abasomya akatabo kano TV emu ya Muhozi Project Soroto TV nga n'abakasoma state agent nga Bagambye ngira kuddako. Lwaki era oluvanja Ssaabasajja Kabaka ono psychopath omulalu lwe yavuddeyo ng'akozesa kasuku okuvoola n'okutyobola ekitibwa kya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku level eyo netavaadde omuntu n'omu kwogera ku nsonga zino. Tugenze mu maaso. Lwaki Wasanya lwe yakoze okutuuza olukuŋŋaana lw'abakulembeze mu Buganda? Lwaki lwe yakikoze? Tugenze mu maaso. Lwaki era government media TV and radio stations ezaakozeseza ekintu kino nga si TV oba ya Buganda oba CBS oba mukozi yenna mu kitongole kyonna ekya Buganda yavuddeyo okuteekateeka ensonga eno ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka embeera y'abaddembi ne mutasobola kyogerako ne mukola ebintu bye mwakoze. Kiki kye mwagala ennyo okulaga ensi? Ati awo soka empumuzeewo katugenze wano mwagala ennyo. Amanyi Oluganda ng'ogoberera ennono n'obulombolombo owuliriza wano. Wano we tugenda weetaaga omuntu nga walyako ku kitaffeeri. Ntandise bwe nti Ssaabasajja Kabaka mu Buganda nazzi kuno tebamubalira bakyala. Ssaabasajja Kabaka mu Buganda tebamubalira nzaala, tebamubalira baana. Nkiddamu nazzi kuno mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tebamubalira bakyala, tebamubalira baana. Naye ate era ffe mu Buganda Ssaabasajja Kabaka alina abantu abankizo abalaga Obuganda abalangira n'abambejja babakoze ki babazaaliddwa. So si ku social media ti TV personality oba TV personero oba TV presenter yaze n'agamba kino na kino oba mapapula za muli ekyo kyamu tekiriyo kifu. Ekirala abaana abamanyikiddwa aba Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka tabalirwa nzaalo tabalirwa baana. Abaana betumanyi abatwanjulirwa Obuganda bali abaana bataano. Bali abaana bataano. Era ekifaananyi kambi balage wano. Malo balage ekifaananyi kino. Aha. Abaana abayanjulirwa Obuganda bali abaana bataano. Naye mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka tabalirwa bakyala, tabalira nzaalwa. Eri abaana bangi batamanyikiddwa batamanyi nenga Ssaabasajja Kabaka tabalirwa baana tabalirwa nzaala. Abaana bali mu kifaananyi kino be bayanjulirwa Obuganda era bamanyikiddwa bulungi. Kati kambi basomere bulungi nnyo mbategeere. Ali waggulu mu ssaati oba mu t-shirt eya kitakataka ye Mulangira Junju Kiweewa. Addako atudde ng'asazeeko n'emikono bulungi nnyo era gumulaba asomose mu myaka ye Mumbejja Joani Nassolo tebatta gwabwe. Amudiridde ku sayidi waggulu wali ali mu kiteeteeyi ekimyufu ali mu buviiri obuddugavu ye Mumbejja Victoria Nkinzi.
Amuddiridde ku side eri ye Mumbejja Katalina Ssanga lya Mbogo. Onazzeeko wansi ye Mulangira Richard Semakookiro. Be baana abatwanjulira officially abataano. Kati olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka tabalirwa bakyala tabalirwa nzaalo y'ensonga lwaki nti abeera ne twekisize mpaka nga ye akoze kyalina okukola. Kino kituzaawa mu Buganda ensonga ezimu zibeera za twekisize. Njala sooka omanyi nalabyeyo embuzi ezabitanga ne Nakabege. Nalabye embuzi ezabitanga ennume n'embuzi zinnakabege nga zikola posti ate simanyi drone ate tezatulaga balongo Mr. Nenya bunyala bategeeza bano bonna bembalaze sinze nabalaga Obuganda. Ate mu Buganda ensonga ezikwatagana ku Nakabutuzi ne Ssekabutuzi wa Buganda zirika abantu official abalina zikolako so sinze ku bano bonna abataano nagwe nakulagako mbucyango ne social media ku bana abataano bonna nagwe nakulagako omanyi ara nnyo mukozesa obwo nga abantu abamu ku bano bonna abataano benkusomedde mu nteekateeka yaabwe n'ensengera nagwe nakulagako nti ono ye gundi ono ye gundi ne gundi kubanga kiri mbutonde kirina order mu kirina okuyita kati gwagamba nti saakulago basaga nti gye bali omuntu ogwo gwe mulwadde ate olina okwetereeza ate naddala mu batali Baganda mwesiriwaza nnyo okwagala okusinga ffe ate abategeera Baganda. Omuganda ali mugezi nnyo yagamba nti akaffe si buli kimu kibeera ku media. Kyenvudde nti bano abataano abamanyikiddwa nze nabakwanjira babanjulira nedda kitegeeza na bano nadde sisobola bakwanjulira nga amanyi gye bali kati njala kutegeeza amanyi Oluganda nkulambulira ensonga zino wammanga olyoko omanyi abeebuzaabuza nga abafuka banaaba nti gonna mazzi oli obeera mu kinaabiro ng'anaaba mazzi gamuyikako ng'eno bwafuka ngalowooza mbu gonna mazzi kumbe yeebuzaabuza bano abataano sinze nabakwanjulira sinze nabanjulira Obuganda kati sirina moral authority oba buyinza kwanjulira Buganda oba Uganda baana Ssaabasajja Kabaka baazadde waliwo abantu abalinda okubakola ki okuba banjulira okitegedde muleme kwebuuza magezi okitegereka tugenze bwe tutandise bwe tuti kano kabamanyi Luganda bokka atamanyi Luganda naye ng'oli muna Uganda buli Muganda mpuliriza bulungi nnyo tutandise tuti TV za Uganda zonna NBS, NTV, BBS, simanyi NBS kasasiro yenna mumpuliriza bulungi aba presenters bamwe namwe ba social media in-laws ababeera okwo ne mutandika okwogera bitakwatagana wano we tulaga we watuufu n'abakyala si Nakabutuzi w'abaana abaana abo bannakyefunire nkiddamu n'abakyala si ye Nakabutuzi w'abaana abo abaana abo bannakyefunire Muganda omutuufu oba otegedde ate Ssaabasajja si Ssaabalongo nkiddamu ate Ssaabasajja si Ssaabalongo kubanga buli kabaka abeera Ssaalongo nkiddamu buli kabaka abeera Ssaalongo mumpulidde bulungi kanziremu ekintu kino mukitegere bulungi n'abakyala si Nakabutuzi w'abaana abo abaana abo bannakyefunire mutegedde bulungi ate Ssaabasajja Kabaka si Ssaabalongo kubanga buli kabaka abeera Ssaalongo buza mutegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso Ssaabasajja bw'aba afunye abalongo nkiddamu Ssaabasajja Kabaka aba afunye abalongo obanga azadde abalongo tabakisa era embaga ekolebwa nene nnyo era kino kikoleddwa okuviira ddala
ku mirembe n'emirembe okutuukira ddala ku Ssekabaka Kimera. Nga bwe mumanyi naffe eno mu bakopi nti omuntu yenna bw'azaala abalongo kikkakatako nti abalongo tebakulira bweru era abalongo bonna tebakisibwa. Yensonga lwaki baga tugenda kuzina balongo oba tugenda kumala balongo oba tugenda kusiba balongo. Wano ndaba era batandise nkizeemu Ssaabasajja Kabaka bw'aba afunye abalongo tabakisa era ebeera mbaga nnene nnyo kuviira ddala mabega ku Bassekabaka. Bawe ekyokulabirako ebintu bino gyala byogera nga ayina raamu ali 5.5 okudda waggulu gojjo bitegeera. Mu Buganda mubeeramu Ssaabalongo omu gwe ne bw'onoozaala abalongo peya 5-6 tolifuuka Ssaabalongo. Ssaabalongo abeera ogu ye Kabaka atudde ku Namulondo n'azaala abalongo yafuuka Ssaabalongo. Teriyo musajja mukopi yenna gwe bayita Ssaabalongo naye ate bwe tuba twogera amanya ga Ssaabasajja Kabaka ne lya Ssaalongo tulimuweramu wadde tannazaala balongo kubanga erya Ssaalongo tulimuwa buli naye bw'amala n'azaala abalongo waafunye erinnya lya ya Ssaabalongo era abeera nalyo ogu mu Buganda wokka era limuweebwa azadde abalongo. Kati abaffe ba TV presenter, abaffe ba radio presenter, abaffe mpapula z'amawulire dwawulirako nga Ssaabasajja Kabaka bamuyita Ssaabalongo. Nabagambe kano kabagezi bokka. Nze diversion manyi bwenzi kukola nenzijjawo kati ndi mukulongoosa diversion zammwe. Kano kabagezi bokka. Mbuuza ba presenter radio TV ne mpapula z'amawulire byali owuliddeko nga Ssaabasajja Kabaka bamuyita Ssaabalongo. Nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bwa bulijjo nga tannazaala bamuyita Ssaalongo. Ng'era ba Ssaalongo abala bonna ne bw'onoozaala abalongo ne bw'ozaala peya 2 osigala oli Ssaalongo. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'azaala ate ava kulya Ssaalongo n'afuuka Ssaabalongo yekka mu Buganda y'abeerayo ogu. Nze mbuuza kuva ddi nga Ssaabasajja Kabaka bamuteekako erinnya lya Ssaabalongo teririiwo? Ofunye ekyokuddibwamu tugenze kalala. Na wano njagala ng'omuntu ayina lwamu akola. Abalongo abazaaliddwa Kabaka atudde ku Namulondo tebatumwa mannya g'abalongo nga gano agaffe aga bulijjo Babirye Nakato Kato oba Wasswa. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka bw'azaala abantu tebabatuuma mannya g'abalongo gano agaffe aga bulijjo Nakato Babirye oba Wasswa oba Kato nedda. Kamo ekyokulabirako Ssekabaka Daudi Chwa bwe yazaala abalongo era butyo amannya tegatuumibwa baana abo abalangira n'abambejja tebabatuumye nti Babirye oba Nakato oba Wasswa oba Kato nedda. Abalongo abo balina amannya agabatuumibwa bo ng'abalangira oba abambejja abazaaliddwa nga balongo. Naye amannya ago sigenda bagabawa olw'ebyokwerinda Abasaabaganda bannakyeyitize abaagala ennyo okuyingira mu nnono za Buganda okumanya nti omulangira wabanga afuuse omulangira azaaliddwa nga mulongo bamuyita linnya ki. Ako ko ngenda kaleka sigenda kabawa. Njagala ombuulireyo kati njogera n'abannamawulire ne TV radio station. Njagala ombuulireyo mu Bwakabaka wa Buganda okuva mu 1220 mulangira kigola udawo mwito omulangira Babirye omulangira Kato omulangira Wasswa oba omumbejja Babirye oba omumbejja Nakato. Njagala ombuulireyo omu
Gwambuli omumbejja yenna azali mu bakabaka Buganda bamuyita mulongo babirye. Omumbejja omulongo omumbejja babirye oba omulongo oba omulangira waswa oba omulangira kato. Taliyo. Ebintu bino tukozesa logic okujjamba nakyeyitize enkwezenge n'okujjamu abantu abeefula nti bamanyi nnyo naye nga tebakola ki tebamanyi. Wenjagala okubulya gwe Ssenkubuge musajja Omuganda katabo osoma mukubya amawulire mupaapaala mwogera kino nakiri ebintu by'Obuganda tubiyisa wala nnyo byogero bitegeeza abantu ategera n'ategera tategedde n'asigala kino kyenkuwa kati kyekigenda okujja diversion zammwe simanyi abalongo simanyi obutabo simanyi kiyuna kasasiro tuli mu kirasi muwulidde bulungi nnyo nkubuuzizaayo genda okubira jjajjaawo okubira ssengawo nekkonya obuuze mulangira kigo bali bayise kato oba mumbejja kigo bali bayise babire taliyo bayina amanyi ge batuma naye ago meekusifu olweko wala bafere abasawa Baganda bamafiina ne bakula nnama okumanya amannya gano nga bwaga nti oli yeyita kabona kisoboka sijja gabwa ne munamwete kigenda mu kisamu nsawo no sigenda gabawa ndoza utuvudde bulungi nnyo tugenze mu Buganda nazzi kuno nga Ssaabasajja Kabaka bwabutuza abalongo bwazaala abalongo omuntu yekka alina okuvayo mu butongole okulaga Obuganda abalongo abazaliddwa Kabaka ye Mutaka Nankere yavunaanyizibwa omulimu gw'okulungamya n'okutegeeza Obuganda abalongo Ssaabasajja Kabaka babazadde era n'abategeeza eri Obuganda. Si Ssenkubuge, si Butabo, si TV, si munnamawulire, si kadeyideyi yenna. Omutaka Nankere yavunaanyizibwa okuvaayo ng'omutaka okulangirira abalongo Ssaabasajja Kabaka babazadde eri Obuganda. Mwalabyemu ekigambo wonna nti Nankere yavaayo n'alangirira. Ono Mutaka Nankere y'omu ku bataka basibuka mulimu ku masiga g'ekika ky'emmamba oba ku masiga agamu ag'emmamba. Emmamba erina amasiga mangi nnyo oba erina amatabi mangi nnyo. Kati Omutaka Nankere yavaayo n'ategeeza Obuganda. Abalongo ba Ssaabasajja Kabaka babazadde mu Buganda babayita bakiggwerawo. Nkiddamu abalongo abazaaliddwa Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka yenna ali ku Namulondo babayita abakiggwerawo. Emikolo gyonna giggwerawo mbagirawo nga Katonda akkiriza abalangira bano oba abambejja nga bamaze okuvaako obulira. Gikolebwa olunaku lumu era ne giggwerawo ekyo nakyo ne kiggwa. Kitegedde bulungi nnyo ekyo nga nkimaze. Abalangira n'abambejja abazaalibwa nga bo si balongo bo emikolo egyabwe gyanjawulo nnyo era bo bwe bagenda okumala okwawulwa n'ekifo gye baalulirwa nakyo nakibagamba dda era ne bagamba ekifo kye bayita Kajaga eyo gye baalulira abalangira n'abambejja naye nga bo bano abalongo abazaaliddwa bo ate tebagenda eyo nga bagenda nti abalangira abalongo bano abazaaliddwa Kabaka abalongo bano babeera bo banjawulo emikolo egyabwe gibeera gyanjawulo ate gyakiggwerawo gibeera special. Tebagenda ate eri mu balangira n'abambejja basekinnoomu eKajaga gye babaalulira. Mumpulidde bulungi. Kati mpola mpola buli mutendera abantu bajja kujja bajja mu line mpola mpola. Zino program si za buli mbaata na nkoko zijja kujja kwogera bintu bino wano social media. Mukitegedde bulungi. Mumpulidde bulungi.
tukwate mpola mpola. Ndoza buli mwategedde bulungi nnyo era mbasaba buli muntu n'omutoddamu kwogera ku kitabo kyafulumye, toddamu kwogera ku balongo, toddamu kwogera ku ki, buli kimu kireke nga bwe kiri awo, kifirizinge eyo diversion, tugende kutubanja Ssaabasajja Kabaka. Ewala wawan akatambi kafulumye nga bagamba nti era ne radio nizigamba ne TV nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali afuluma yakyusa mu kiraamo kye. Mukawulidde sijja kazanya wano. Njala kubuuza. Yenna eyakoze ka video ako ne TV ezabyogedde. Tukimanyi bulungi nnyo nti Yoseeri ne Wasanya Charles Peter Mayiga Karoli balina enteekateeka ekyusa buli kipapula kyonna Ssaabasajja Kabaka kyalinamu omukono. Tukimanyi bulungi nnyo. Wasanya Ssaabasajja Kabaka nga tannafuluma wamuwambako n'amagye ga UPDF agabanywa ne mutwala mu kitundu ekimu Entebbe ne mwagala mumukozesa endagaano n'okukyusa okusayininga ebipapula byali bisinga obungi n'agaana. Ekyo public ebadde ekimanyi. Njagadde tegeeza mwenna Abaganda nti Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga gamulengejja yawambako Ssaabasajja Kabaka n'amutwala Entebbe n'amukunganyizaako amagye n'abantu abamu abaaliwo ne bagezaako nnyo okwagala omusayinigisa empapula ezimu n'ebiwandiiko ebimu Ssaabasajja Kabaka n'agaana. Kati bwe nkuwa statement eno n'owulira nga TV radio station ezabadde zigamba nti Ssaabasajja Kabaka yakyusiza mu kiraamo kye, kiki ekikujjira omutwe? Kiki ekikujjira mu mutwe? Mbuuza. Bw'owulira kye nkugambye nti Ssaabasajja Kabaka before nga tannafuluma Mayiga yamuwamba n'amutwala mu bitundu by'Entebbe wa mukama we ne bamuforcinga okusayininga empapula ezimu n'ebiwandiiko n'agaana. Ekyo Mayiga kimatagenda kyegaana. Bw'agaana bano tugambe baakoze ebyabwe ne bakyusa kubanga balina kibabala kinene nnyo okusinziira ku ffe bwe tumanyi ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kekavudde akatambika nti bwe yabadde afuluma yakyusa mu kiraamo kye. Ntera baloye baaliwo. Mu mateeka gasoma gati. Omuntu yenna nga mulwadde nga tasobola kwetegerera takkirizibwa kuwandiika oba kusayininga kintu kyonna kubanga aba teyeetegerera. Ate era takkirizibwa wadde okusindika obubaka eri looya wamukolera ekintu kubanga ayinza okuba akikola looya nga byagenda okukola ono talina budde mugenda soma bintu bino balooya mbamu basobola okukyusamu bintu ebyo. Mu Luzungu bagamba any vulnerable person is not allowed to sign or to make a decision until he or she gains his consciousness. Teka bwe tubirisoma. Omuntu yenna ng'ali mu mbeera y'obulwadde nga Ssaabasajja Kabaka mwali takkirizibwa mu mateeka kusayininga, kuwandiika oba okwogera ekintu kyonna ne kitwalibwa nti kituufu. Era ne bw'aba ayise looya tasobola manya amateeka tasobola kukola kintu ekyo kubanga akimanyi ono tasobola kusoma bintu bino byasayininze nti yamukkiriza okukola ebintu bino. Looya asobola okukola ebintu byonna byayagala kubanga akimanyi nti ono tali mu mbeera ye. Looya asobola okukyusa ebintu byonna byayagala n'abikola kubanga gwabikolako tali mu mbeera ye. Takkirizibwa mpaka ng'amaze okutereera. Kati mukulu eyafulumiza akatambi ka Ssaabasajja Kabaka yafulumye n'akyusa ebiwandiiko bye
omaze bbanga kingola Ssaabasajja Kabaka ku mikolo gya Buganda tayogera bamuleeta n'atuula omayiga n'akwata kazina n'ayogera Ssaabasajja Kabaka bagambye tulwanyise nnyo siriimu ne mmwanyi terimba bamuvuga ne bamutwala nkubuuza obadde ku mikolo gya Buganda mingi nnyo nga batali Ssaabasajja Kabaka bamulese babulako namukwata bukwasi nga tasobola kwogera kati ate tasobola kwogera nga n'embeera egyalimu kati ate ogamba otyambu yatudde n'aga ati akyusiza mu kiraamo kye ne byakyusiza ate nga ngende mayiga yamuwamba bamutwala ente bakyuse ebiwandiiko n'agaana kati gwe ate akatambi wakoze kaaki ng'okimanyi mu tteeka omuntu nga si mulamu nga mulwadde takkirizibwa kuwandiika dde okusayiniga ekintu kyonna mu mateeka mpaka nga azze engulu kino kye kinkomezaawo okuva gye mbadde siri wakudda nga mpumuze engalabi yange eno ne ŋŋamba kankumu obulimba bususse nzija ebintu bino byonna ku midiya kye kinkomezaawo nzija obulimba bwonna obuliwo nti yakyusiza ekiraamo simanyi biki baloya kugambye omuntu yenna nga mulwadde obanga tasobola kwesa takkirizibwa kuwandika dde okusayininga ekintu kyonna omuntu alina okukola ekintu ekyo ye muntu abeera mu bipapula gwe bayita next of kin yasobola okukola ekintu ekyo era mu biwandiiko singa atuukako obuzibu nga sikyesobola omuntu anzirira mu bigere ye mwana wange oba omukyala wange oba omuntu wange ngera kubuuza omanyi next kin wa Kabaka kubanga next of kin tabeera lawyer is just there to witness lawyer abeera waawo kubeeranga mujulizi nti omuntu client wange yasazeewo nti omuntu agenda omuwandikira okukola service okukola ebintu bye yono nze mbeera okuverifyinga nakusayininga sono nti yabaddewo nti kikikyo njera kubuuza mu kavidiyo ke wakoze ani yabadde lawyer next of kin wa Kabaka njera ku lawyer yabadde next of kin wa Kabaka olwali lwa kusatu ndowooza vidiyo ekoze buli kimu kye mbadde mwagala nga nfundikira buli muntu yenna ali Emmengo mbategeezaako nti mufere bonna bali Emmengo bafere era bali mu nteekateeka projekiti ya Yoseri okusanya Obuganda bonna bali Emmengo bafere era buli muntu yenna atavaayo kusabira Ssaabasajja Kabaka ku platform ekiba kitegeeza nti tomwagala ate era tuwandika nga bubaka sigalayo gy'oli buli bonna bali Emmengo bonna bafere mayiga yabakozesa ku ssente za Museveni tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka tali mu kisuuce yakyalako ewakasujja gyafuna obujjanjabi yeetaaga ssaala so si mwe abamubika byonna bigenda mu maaso nja kuba mbawa update naye njala bagamba Ssaabasajja Kabaka yeetaaga essaala nnyingi nnyo era buli omusabire abamubika mukola nsobi kubanga gyali naye yeetaaga essaala buli muntu kozesa platform yo buuza Ssaabasajja Kabaka ali luddawa mbannyonnyodde abalongo amanyi Oluganda ategeera otegedde mbannyonnyodde akatabo amanya kutegeera obulungi akatabo kategedde na biki bigenda mu maaso kati mwina kye mu manja ekinziza mu vacation nkibawulidde bulungi nnyo ebyo ndabo bijjo diversion eziriwo tugende mu maaso tubanje Ssaabasajja Kabaka bisigale tujja bikola ki tujja bizza mutegedde bulungi nnyo teba muntu yenna akubuzaabuza kale n'olw'ensonga eyo olw'olunaku lwa kusatu nkoze mwezi 15 mwezi ogwokusatu mwaka 2023
njera kubaza nnyo mwenna ababeerawo mu budde njera kubaza mwenna ampuliza n'abandi abana basharinga videos zino n'abeera bali ku YouTube namwe mbaagala nnyo mwebale kubeerako okutwala mu kisago nokubaza mwenna bakyali mu struggle mbaagala nnyo mujjukire nti Ssaabasajja Kabaka gwe tulina okubanja kubanga bw'avaawo omusoga omunyolo omuganda omuteeso omukiga omunyankole ng'oli mu Buganda nawe ogenda kubonaabuliramu ate embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu ye kabaka wa bunyolo gy'alimu ye kabaka w'abakonjo gy'alimu ye kabaka w'abanyankole ligino gy'alimu omugabe nkiddamu embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu wa Buganda ye mugabe gy'alimu owankole tamanyikiddwako wadde amayitire abanyankole mwakikenga mbategeeza kabaka w'abanyankole ligino ali mu mbeera yemu ne Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako gy'ali musajja wattu kabaka wa bunyolo kabaka wa bunyolo ali mu mbeera yemu ne Ssaabasajja Kabaka ne baamuwamba gy'ali takyategeererako ddala omukama wa bunyolo omusinga ow'obusinga bwa Lwenzuluulu ali mu mbeera yemu ali mu maka bamuteeka mu house arrest gy'ali mu Kampala ebisigadde mukama bakulembere mbategeeza buli ekiriwo mukitegere bulungi muve mu diversion tumanye Ssaabasajja Kabaka abatemanyi Oluganda bulungi nnyo addressing ensonga zino saagala buli muntu yenaddemu kubuzibwabuzibwa just twetaaga ssala zokka mutanda tannakisa mukono gy'ali tebakulya ssente buli akola post eyo neyakoze by'ekisiru tubaleke nkimanyi bagenda gezaako nnyo okwagala okumalamu amaanyi abantu n'okubatiisatiisa naye ffenna gwe tusinza yasinga amaanyi okusinga balina emmundu n'abalina amajambya olw'ensonga emukama 2013 tusisinkane ku Lwokutaano ssaawa 2 ne information egenda obbatiisa tusisinkane ku Lwokutaano ssaawa 2 ez'akawungeezi mukama 2013 Ssaabasajja Kabaka mukama akingirize na gy'oli abalangira n'abambejja basaba ne banaava n'abantu mwena Ssekinnoomu mukama bankuumire ate musigale nga muli mukolamwa mukama kuuma Kabaka kuuma Buganda kuuma Uganda kuuma ne bannayuganda bonna gye basinziira okunoonya ekyo ekigula amagala eddiba ate zibi obudde eri abo bonna abeesimbye mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka balowooza nti gwe bakolera abaagala nnyo ne bano abazingako neeza bagenda zizingirako ko bo kulwa Katonda n'ensi yange mukama bankuumire mbaagala nnyo